Jacob Oulanyah yabadde speaker to me wa parliament eri eyaggwako Rebecca Kadaga nga alya bulamu wayagala wagenda simanya abadde ku international parliament buli kiseera era omulaba akoma wa addressing a press conference. So Jacob Oulanyah abadde akoze naye olwokuba ndoza tabadde na effective powers nga speaker ze yandibadde nazo era olutalo lw'ebisiyaga teyalutunulamu ye abadde more silent about it than his boss naye ate boss we ye nga mwogezi bwogezi si mukozi Rebecca Kadaga naye yafudde everybody has to die. Nina obulumi obwo nti baamutikka ku nnyonyi ne bamutwala mu America e Seattle ajjanjabibwe. Ebbanga lyamazeeyo tewali even a single treatment gye baamuwa okusinziira ku statements zaabwe ze baatuwadde. Babadde bamugezaako mustabilizinga baliko bamutandise treatment. Kitegeeza nti okumuggyako wano bamutwale mu America was a vanity, bwali butaliimu. Singa baamuleka e Mulago mu Cancer Institute probably yandiwangadde okusinga kuba n'ennyonyi ennyini yamusuukunda yakola ki n'atuuka eri nga tateera. So I'm of the view singa mbadde president mbadde ndagira singa mbadde president president wa Moses Solomon Male teri kuddayo kutwala muntu yenna bweru kumujjanjaba munnabyabufuzi. Lwaki? Oulanyah bamujjanjabye eki mu America. Katonda teyekkiriza bukkiriza naye singa yastabilizinze nga bwogambye. West Africans balina ogundi egamba when a man says yes his God says yes. His chi says yes. Nti omuntu wagamba nti kibe ne Katonda wagamba nti kibe. Two, mu Bible ate you Christian bannaddiini bagisoma enkya n'eggulu ne bagamba nti bye musibulula ku nsi nga ne mu ggulu bisumululwa, bye mulisiba ku nsi nga ne mu ggulu bisibulwa. If that can happen nti bye mulina powers okusiba mulina powers okusumulula ate ngamba otya nti kiba tekisoboka. Kiba tekisoboka. Kati singa twakola Mulago n'abeera mu state of the art, tukite state of the art, kyowa cancer chemotherapy bagikola, radiography bagikola, simanyi biki byonna ate tewali kino naye baleeta ekyuma ekikebera okijjukira ekyuma kya cancer oba kyatutwalira bbanga ki ne bagamba nti ate kiganyi ate simanyi waliwo ebibulako ate mubanga tono simanyi oba kyatereera. Ordinary Uganda talina busobozi bumutwala bweru alwalira Mulago kituufu ye referral, national referral. Lwaki tubeera ne privileged few ng'ate bwe babajja kuno babatwala kubeebasa bwebasa tebalina nakye bagenda bakola. Musajja waffe Lokodo yafiirawa probably singa yali wano oyo naye yali agenze ku trip naye singa yali wano probably teyandifudde twandibadde tumukozeeko. Uganda tomanyi nti tulina obukugu naye kye tutalina byebikola. So era kyomulaba nga neewuunya nnyo president waffe ne kabineti ye ne parliamenti yaako nga bo tebalabanga mugaso gwa kulaba nti Mulago abeera state of the art. Tusobola okuprocuringa ebyokulwanyisa tugende Somalia tugendewa. It's good for regional security naye ate security y'obulamu bw'abantu, national social security, tuteekwa okuba ne banka yaffe y'ebyobulamu amalwaliro gaffe nga gali equipped naye genda mu malwaliro dilapidated. N'ebizimbe binako ebizimbe weebiri ebimu bivunze ebirala biringa biyumba bya mbizzi kyokka mwe tujjanjabira abantu. Abasawo bali mu kweyiya. Let me tell you
Prime Minister Nabbanja yali avaawa oba saidi zeeyo n'asituka Mityana ne bamukuba omukono kyekimukubya omukono bano Prime Minister ndi tova wano nga totuwadde senendi zaaki tulina omukyala yeetaaga okuzaala kulongoosa ne batugamba tewali bikola ate omukazi munaku talina ssente Nabbanja n'abuubuuka tugende mu ddwaliro bayinza batya okugaana agenda okutuuka eri n'abagamba nekiki omukazi lwaki temumulongoosa tanti tewali bikola lwaki temubirina tebabituwanga n'akwata essimu akubye ndoza director of medical sa hello dear Mityana nga terina bikola ku bakyala tandi akati tubadde mu covid nga priority yaffe covid kati tubadde tetunabiweereza naye muli kuki such negligence bamama baffe kubanga muli is covid the only sickness we have mukazi wattu Nabbanja Prime Minister naye n'akwata mu kaleega ke sente z'abakyala ndizibeera mu kaleega n'akwata mu kaleega ke naku zino balina ensawo ffe tuziyita kaleega kati najja mu kaleega ke ssente naye naabwayo olaba ng'alina passion alina heart naye nga parliament ekyo tekiraba cabinet ekyo tekiraba ne president waffe tannakiraba kati no linda kole luli kuba president anti era ye honorable Nabbanja bw'abeera minister ate bw'abeera lead of government business era ye cabinet ye parliament kati lindako bwe yadda wawulira agamba nti kati waliwo ekikyuseko ndi akati baleese eddagala lyonna eryetaagisa naye pastor okutwaliza wamu mulago twalaba ku renovation ffe ne tusuubira nti osanga kati state of the art kubanga ogambye nti lwaki tebagifuula state of the art ne twalaba renovation ezagenda mu maaso ne bazimba Kiruddu ne bazimba neriri Kiruddu ezeze ey'Ekawempe n'eyeeri ne tusuubira nti osanga ebyobulamu bitereddemu ekigambo kye baakozesa baagamba decongest mulago kukendeeza ku bantu decongest mulago kukendeeza balwadde teekawo amalwaliro amalala not that teekamu ebikola babe nga bajja nga bajjanjabibwa nga bagenda wasoma katabo bakayita government inspector wakasomako mwalimu obusajja bubiri obusajja obwo mbwerabidde amanya but this is the story mu St Petersburg enguzi ng'eringa enguzi meya yali musajja muli wanguzi ebintu byonna bifaafaaganye nga bwolaba wano ewaffe meya waffe omanyi kyakola meya waawa owe Kampala oyo asiiba makooti sigamba nti adda ku function ze nga meya niye still ali mu politics ono gwe bakutte yagenda mwoleze yagenza okuwaba nti gundi ono ali bamugobye muki kuba commissioner ddala meya ekyo kyeyandibadde akola teriyo bannamateeka balala akwate sente asasule bannamateeka bagende bawolereza oli ye abeere ku function ze nga meya ajje emyala gy'Ekawempe alabye nti giwunya ajje alaba abantu bwe batalina toilet nga pupu bamuteeka mu buveera ne basuula ne kuvaako kolera ajje alaba abantu wali omwala gwe bwayisa ogulaba eggulo nabadde mpitawo nendaba abantu bambi badda muli ne basenamu amazzi n'agirako bw'ati asenewo amazzi tebasobola kwafoodinga amazzi ga national water ga bbeeyi mu mwala mwe bajja amazzi our people desperate kyokka meya ye agenze mu kooti kuwoza musango guno gweno gino gya Bobby he's everywhere every time a junk of all what master of none amasteringo obwa meya ne ajja kumalako ttaamu ye ng'ali totally useless to Kampala people kyekikyuseeko kati ebyo bwe mbitunira nze neŋŋamba this is just rubbish kasasiro so amalwaliro geetaaga okukolako amalwaliro tugateekemu ebikola tugateekemu ssente tugateekemu eddagala tugateekemu equipment tugateekemu buli kyuma kyonna ekyetaagisa abantu balekerawo okubatwala ebweru bamafuta estate managers betutambula nabo mu programu yaffe eno ugupdates naye bongera okutegeeza nti bataddewo ate ekipya naawe ayagala okuwola akasente bagamba nti oyagala kuwola sente mmeka esente z'oyagala bakale baffe bano bamafuta estate managers bagamba nti bakuwola
2 3 4 5 bukadde 10 kugenda mu maaso. Bakadde baffe bano bagamba nti bw'oba oyagala ssente ez'amangu batuukirire bajja kubanga mwattu bakolako bulungi nnyo. Ennamba zaabwe weziri awo osobola okuziraba obulungi n'osobola okubakubirako ne mwogeraganya. Ttiimu ye babadde bali ekitanda buli lunaku kyakusasulira bye bamuteekako ebimuliikiriza kuba ekyo kye babadde bamukola nga ne wane Mulago basobola obimuteekako. Even a simple clinic esobola obimuteekako ne ate kiki lindako abimuteekako eri aba yasoma ki medicine abimuteekako wano aba yasoma ki. Bwe ngamba nti medicine w'Amerika mulala nnyo okusinza okuba bwe ngamba nti mulala nti principles z'obulamu bukyuka then ojja kummatiza. So twetaaga bikola. Look, Oulanyah yafiiridde mu Amerika nga tebalina kye bamujjanjabye kyokka nga sente zitokomose. Yoweri Kaguta Museveni mukwano gwange Siti Buhaburwa ne Yoweri Kaguta Museveni singa yabadde president singa ebintu yabikyusiza dda simanyi oba ti Buhaburwa anaawulira kyenjogera n'alagira baleme kuddamu kutwala bannabyabufuzi bweru kujjanjabye naye yennyini awa ekiragiro tebamutwalanga ebweru kubanga Oulanyah baba bamututte tebalina kye bamukozeeko era gye yafiiridde. Kati eti Buhaburwa bwe bali mutwala ebweru okumujjanjaba balina kye bali mukolako. Tutereze wano tutereze Mulago tutereze Mbarara hospital tutereze mukulu wa mukyala wange abeera South Africa bamuwa amagezi aleme kulongoserwa South Africa akomewo wano. Yabuuza lwaki nti wano tulina better brains than eziri South Africa. South Africa kibatusinza technology era yakomawo bamuoperatingira Mbarara mukulu wa mukyala wange. Okiraba nasuuka naddayo South Africa. Oba ekyo kisobola okubeerawo ate kati tuva wano tugenda South Africa anti bwe busiru era obujega tugenda Nairobi. Omanyi Bayibuli egamba mu ngero 29:11 ngisome soma. Without a vision a people perish. Awatali kwolesebwa abantu bazikirira. Kati simanyi awo alina vision oba yaluwa ninze bwe ndaba. So tuli mu kuzikirira olw'okuba tetulina vision. A leadership without a vision. Nza ngamba nti alina vision aveeyo ankakasa kubanga byenjogera byonna biraga nti Uganda ekulemberwa abantu batalina vision for this country. Oli ne bwe yawaana nti alina vision nze siraba vision nga tasobola kulaba even the basics nti bukya tufuna independence obote bamujjanjabira Mulago nga bamukubya amasasi. Amini bamujjanjabira Mulago yagendako katone e Libya sijjukira kubanga bamusedeti nga yeebake naye yali musajja ebyo ne bigana ne baddamu aka omusajja yakulwa mu kikomo ki gwe twebasa ne tumuwa kalifoomu naggwako nga tetunnamaliriza naye bamujjanjabiranga Mulago. Bwe nali omuto nga bwe tulwala ne bakutwala e Mulago waliyo baprofesa Bwasaze Professor Kyalwazi waliyo badokita baali bangi omanyi owonye okutuuka wali waliyo ne dokita w'abaana ow'ekkobe ye yali ani erinnya ndyerabidde naye nga okutuuka Mulago nga owona olw'ensonga basawo bakwatako bakebedde mu kamwa bakebedde amaaso bakucekinze bakutaddeko thermometer bazituteekanga mu nkwawa siza mu kamwa bakuteeka mu nkwawa n'apima aga ndi omwana ono mulwadde kino ne bakola prescription diagnosis bagimaze prescription genda wali nga bakutwala ku dinisa nga bakuwa eddagala ng'eddagala lye bakuwa teweetaaga genda mu clinic teweetaaga genda mu pharmacy zino mbadde manyina kati bwe kiri nga bw'ogamba bwe bati era bwe bajjanjaba Mulago bw'ogendayo ne bakuwa prescription pharmacies mujja eddagala Mulago teririna
bakugamba genda mu first pharmacy ewandegeya genda simanye era bwe genda ki ewandegeya olabe pharmacies abantu basimba layini ze basimbanga emulago mu ddwaliro okufuna eddagala. Why would a private pharmacy have medicine nga government hospital pharmacy terina ddagala? Why would a clinic, a hospital like Case, ebeera n'ebikola mulago eya government netebeera nabyo? Omuntu omu ayinza atya okusinga government amagezi n'obugagga? Naffe tukyebuuza ekyo. Ate lindako ate abasawo b'emulago aba government ne baba nga be bagenda eno mu private hospitals okujjanjabirayo, bavaayo ne badde omusanga emulago n'akukebera n'agamba nti kino kyekikuluma kakati kyojja okukola ojja kunsanga eri. Kandi kiba nti mulago eringa catchment area we bakuŋŋaanyiza ne bafishinga ne batwala ne babajjamu ssente we babalemerera ne babazza. And you let that happen nga gwe president, gwe speaker, gwe minister wa health, gwe cabinet noga ntulina leadership with a vision. Ze byomu bingambi kirala n'olwekyo Oulanyah yafiiridde eri twandibadde tukola kye tuyita self ate namwe bemupi nze nja bayita mpala enywera muguwa. Lwaki obayita booti? MP bayinza omwenyonyo emutwale era bw'afuna challenge ayina kgenda kuzize. Oulanyah bamukyataringidde ennyonyi namba negenda kubanga munene naye abo bemupi ekinnuma nti era bwe bava kuno ne bagenda bajjanjabirwa ku ssente zaffe. Gavumenti ebajjanjaba nange kyembadde ngenda okugamba nti gavumenti ebajjanjaba akati namboze ne bamukuba miggo India. Gavumenti yejjanjaba bamukubye miggo n'atambuza akaggo ke zakesi gwe baagamba nti Anita Among Pozi yagamba nti bamukuba nti naye ate bwe yagenda eri yadduka emisinde n'abaleetera omudaali akati Anita Among n'abuuza ekibuuzo nti omuntu abadde omulema aleeta atya omudaali? Ekitegeeza katemba mu byobufuzi nze nange bwentyo bwendaba that rubbish eya parliament singa tulina leadership with a vision yandibadde evaawo. Nze ekinnuma ku kufa kw'Oulanyah ti bannayuganda bangi bafiirawa sente ze bamuspendinzeeko simanyi bantu bameka bezandi savings kubanga kati kankwe kino abantu abalwalira mu maka gaabwe nga tebasobola na kuafodinga agenda mu malwaliro bangi. Omulala n'alwala n'agenda mu clinic ne bamugamba nti olina omusujja ojja kusasula emitwalo ena nti amusawo kasita onkebedde kansasula ez'okunkebera n'asasula 5,000 ezikakaza nti alina omusujja. N'alyoka agenda mu pharmacy mpaayo half dose eddagala ly'omusujja. In actual sense bandimuwadde eri omusujja ne bamuwa painkiller ne bamuwa n'eddala eryandiziyiza enegundi naye bamuwayo nti ate mpaayo za 1,000 yeetaaga eddagala lya mutwalo gumu n'ekitundu naye olwokuba talina ssente eyamukebedde yasoose n'amukuulako 5 kati n'asaba lya 1,000 oba lya 2 ne bw'asaba erya 6 bw'amiramu n'awulira ng'atereddemu nga ssente talina ng'abivaako nga akawuka kazimba resistance dozi nga teweddeeyo kati akawuka kazimba resistance nga luddamu lumukuba kakitegeeza afunye antibiotic resistance kati eryo eddagala lyakozeseza terikyasobola mumukolako. Bw'abanga mukkiriza nnyo bw'agenda mu kyaki nga bamugamba waliwo amuloga anti omusujja guganya okunya atizeemu okumira eddagala lirimu liganya bw'agenda mu ssabo nti bakusimbira eddagala ku malaalo simanyi okiwulira akati ng'adonga nga n'ennyumba bagimutwalako naye nga yali yeetaaga just mutwalo gumu n'ekitundu. Naye olwokuba tulina obukulembeze without a vision balemeddwa okulaba kiki ekiyinza okuyamba bannayuganda batutunuulizeeyo batutambuze batutwaleyo. Okiraba abantu bangi be bagamba nti babaloze nedda be bagamba nti simanyi kwegamba kuzanyira ku bwongo abasumba n'abasamize tewali kye bafudde mugano nga kuba nti abantu tebali guided tebamanyi balwala ne bafuna antibiotic resistance babasiriwaza naye nga ebyo bivudde ku bukulembeze
nti bulemeddwa okuteekawo enkola ennungamu ku byobulamu. Nze okubeera ne minisita wa health naye nga mu malwaliro temuli ddagala ne batugamba nti Oulanyah bamutwala bweru, ba MPs bonna bagenda bweru, ba ministers bagenda bweru, president, ba CEOs ab'ebitongole ebyenjawulo ebitongole bonna babajjanjabira bweru. Ne speaker Kadago jjukira nti yakomawo lwe yava e Canada nti ayina fatigue, okumuggyako fatigue era Uganda tesobola kumanaginga fatigue, bamutwala Nairobi bamanaginga fatigue. Kati that stupidity obusiru simanyi gye. So kino kiraga nti tulina ekizibu mu byobulamu bye Uganda wano. Twetaaga kutereza byabulamu bwa Uganda. Oulanyah Jacobo is katugambe akubye tochi mu byobulamu n'abye exposing nga bifu. Tebasobola mujjanjabira wa kyokka ne gye bamutudde omujjanjaba tebalina. Nawulidde bulungi nnyo okujjako nga nabadde kiggalo obanga mwatulimye nga bannamawulire. Bagambye bwe nawulidde amawulire nti babadde bakyamusitabilizinga, ekitegeeza tebamujjanjabye. Waliwo difference wakati wa stabilization ne treatment. Stabilization bamuteekako oxygen balabo banaateerera then batandika omuteekako eddagala naye bateeka okukakasa nti at least afuna fluids asobole okuba nti alya kuba batasobola kulya, kubanga kati omuntu ng'oyo ng'alina colonal cancer kitegeeza n'ebyokulya bw'alya biba tebikyayitamu. Aba alina kudependinga ku vitamins fluids ezo nga mwe muyita ebyokulya, abeere nti tafulumya pupu kuba pupu wagenda okuyita wazibu bwobadde obuzibu bwo kyabadde takyasobola kulya n'afuluma nga bwafuluma kuba kansa gaba mawo. Kati kansa agamba bwagombyenda nga gakutte gazimbye probably azibikidde katheni bagenda nti kati tumulongoose etumulongoosa ye wawe tugenda okukoma okusala probably ayinza okuba nga asaasaanye n'awalala kati omustabilizinga asobole okuyingira operation agimaleko ng'akyali mulamu. Ekyo kye kibatabwanyiza paka lwafudde naye ate obutitimbe bwa dola ne bugenda. Eddwaliro nalyo liringa Namirembe omulambo bagutanga tegusasudde. Waliwo we bata eddwaliro lyokka malwaliro gonna waliwo we bata erita nga tosasudde lirya gavumenti naye ate nalyo bwogenda mu mochari okuwa omuntu olina okusasula. Wakati Uganda bwete bwe bayefaanana waliwo forms ojjuza kyobala njabba kubira omulanga bw'obanga omanyi nti Kisubi nze nagamba abaana baye temutawaananga okuntwala mu private hospitals okugira nga mwagala kwetunda byonna mu bimalewo. Tewalabye Namirembe ate oba abantu badde ddwaliro lya mission lya musingi gwa ddiini. Waliwo yabadde alyogerera yagambye nti kati balina n'enkola empya gye baatadde okuba bamubuuza nti ate kati bino ebya biruzi laga nti tulina abantu bannyo be tubanja naye kati tulina enkola gye twataddewo tusobola okukuta naye ng'olina ky'osinze. Ekyapa bakitwala nze jjajja wange yafa ekigowa waliwo hospital mwe yafiira Kadiki ndowooza nesiba ekyapa kyasingibwayo. Abantu abalwadde mu zino private hospitals olowooza amataka bagazikaza amayumba bagazikaza. Ekyo gavumenti yandibadde ekitunulamu nti omuntu ayinza atya okuba nti obulamu bwe bwonna aswetinze yeeterewo akayumba ate bw'alwadde bakamututteko olw'obulwadde. Okiraba Rwanda erina medical insurance ffe tetugirina. Kati tuyinza tutya okuba nti banene be balina insurance naye ate tezibajjanjabira wano zibatwala bweru kubanga wano bagamba nti obujjanjabi tewali naye ng'ate mukulu wa mukyala wange bamugye South Africa najja wano ne bamulongooseza embalala ongamba otya nti tewali bujjanjabi. Ye ate ekirala bangi nnyo bannayuganda bavudde wano ne bagenda e Kenya. Mukwano gwe Katongole bwe yava wano yafa. Haji Katongole wayitoda nedda yayina ekizimbe wali Katongole complex ku police Kawempe. E Nairobi omusawo yamukulangako nga munnayuganda. Abasawo bannayuganda bali South Africa mbiwulira nti abasinga ebweru eyo bali mu US bali UK. Dr. Luyombya
Dr. Luyombe bamuzaala wano Kawempetula mukwano gwange ne mukyala we Stella yava kuno lwa mbeera ya byabufuzi n'agenda e Bungereza psychiatrist kitegeeza ategeera obulamu bw'omuntu n'afuna omudidi gw'ensimbi eri nga bannayuganda beyandijjanjabye ne ssente z'omusolo kwe yasomera nga Uganda temuganyuddwamu. Tuyinza tutya okubeera n'ensi nga bwetyo bwefaanana tukwata abantu tubatadde mu ssente naye tetubaganyulwamu and then we cry Oulanyah bweru, Kadaga bweru, Minister bweru, PS bweru, every janka bweru. Kati olwo ffe bamala abatasobola genda bweru zinja kuyimirira nwanirire bannayuganda abatasobola kutwalibwa bweru. Abasajja bano n'abakazi bwaba bagenda ne bafiira ebweru gubasinga era gubasingire ddala era gubasingire ddala era gwongera okubasinga era gwongera okubasingira ddala paka lwe balitegeera nti kya muwendo okulaba Mbarara Hospital eri well equipped, Jinja Hospital well equipped, Lugazi Hospital well equipped, Kampala Mulago Hospital well equipped, Bugiri Hospital well equipped. Ne batuuka okusalako eddwaliro amazzi. Oyogera nti gubasinge olw'okuba balina influence nti basobola okuteekawo ne bagamba nti Mulago akolebwe, Mbarara akolebwe, Bugiri akolebwe. Lindako soko lindeko batugamba waliwo ekyuma kyali kyetagisa oba obukadde bwa dola bumeka oba bilioni 8 naye nga parliament abantu bano betulonda beewa omudidi gwa kawumbi kamu bandoza nga mwobukadde bubiri 1.2 trillion bwe buwumbi si 12. Ministry ya Agriculture eyimiriddeko economy backbone economy ku budget nefunako just 1.5 trillion ne bwe ziba 2 trillion. Bwe n'ogamba nti era oli mukulembeze era ofuga era otegeera era oli parliamentarian novaayo ne weewaana nga okiikirira an agricultural constituency kyokuba mutuusa okwaportioninga budget ya agriculture ng'abantu bo balimi mugiwadde 1.6 trillion kyokka nga parliament etulamu obutuuzi abali b'ensimbi abagenda okwekwana atoloza obalangidde n'okubalangira ate bagambye bakolayo ki. Judith babiri bwe yayingira parliament nono munne yaani yese muguzi simanyi eyamuwasa bakola mulimu ki bewasa okwewasa si bwenzi beekwana bwe bamala okwekwana ate ne batabuka ate kati onongamba ki mwami na mukyala kati you see ebyo nze byesaagala nze nnumirwa munnansi omuntu akiikirira agriculturists akiikirira abalunzi akiikirira abalimi n'atuuka mu parliament ne batuuka okuyisa budget ya agriculture n'atagandi eyo tetujja giyisa bwe tetuuka trillioni 6 ate nga ddala ebyobulimi bye bisinga okuteekebwamu bye bimu ku ebyo ebisinga okuteekebwamu ekitone ennyo byebisinga okuyimirizaawo ekonome yaffe eri ku musingi gwa buli. Abakyoli bwe bagamba nti omukyoli yabaddira mukyoli munne mbigere baba bakyamu ebintu si byansikirana baba bakyamu si byansikirana. President bwe yajja President Yoweri Kaguta Museveni bwe yajja yatusuubiza emyaka 5 giba ginaatera okuggwako n'agaba mwongere ekisanja netukola ssemateeka n'amuwa ebisanja 2 ekyo tugenze emyaka aga giba giggwako ekisanja ekisooka kiba kiggwako nebaga tute ebibiina ne babita kiri ne kibeera mulimbo ne tukuba akalulu netandika n'akattiya gaasi n'amasasi then ne tutuuka ku gundi ebisanja nga biggwayo naga ndi kati tute emyaka egirimiti tugijjewo kati egirimiti bwevaawo ne Yoweri Kaguta Museveni naye we yagendera tetuddangayo muwuliza kiki otegeeza n'asikirwa Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni si baggwanga limu Yoweri Kaguta Museveni
ne yagenda oba awulira wa eyamusikira Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni katono yakatandika otufuga Tibuhaburwa tabaddeewo emyaka gyonna era oyo Tibuhaburwa yakajjanga egirimiti anti evuddewo yasikidde nga n'ebisanja bivuddewo yasikidde Yoweri Kaguta Museveni abatandika Yoweri Kaguta Museveni ndoze yatufuga emyaka nga 3 mwemeka 32 mugumu asatu ndoza nga ava mu 5 abasatu mu tatunga mu 2 mu 3 kubanga tindoza byaweza tujja kubala myaka naye Yoweri Kaguta Museveni yagenda era oyo twamwerabira kati tuli ku abantu ngaffe mikwano gye tugandi omusajja oyo singa yakomawo singa yatuterereza kane tufuna Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni tebava ku kyalo kimu kyekimu si ba Luganda si family emu akati abacholi bagamba nti omucholi asikire mucholi baba bakoze ensobi ki entu bwe bityo bifuuse soko lindeko Ministry ya Agriculture yali mu Buchana yandi yaddamwani Agriculture yali mu ani Buchana yandi naberamu ne n'omulalo ono yali omujasi Minister of State Bright Rwamiramu kati eri mwani Buchana yandi yavamu muli mutu tumwebaza kati o complaining oti simanyi lwaki obigeraageranya bwotyo ebyo president yalina obuvunanyizibwa okulonda baminisita regional balance tebaba kyoli bagamba nti bo bafunirawa bo tebaliimu bali marginalized the north is marginalized bagamba baba tebalinayo mukulu labayo soko lindeko president ava mu region west ame commander mpozi yani manyi commander wa land forces Muhozi General Muhozi Benerugaba ava mu region ki ava mu west prime minister Nabbanja avao Munyoro region ki Munyoro kakati tugende kuki ku gwetomanyi nti chief justice ali wansi tagenda butereveri ata ayita wansi wa ministry ya justice era ye mukolera budget tali autonomous walindako kati kanchi basomese banna Uganda muvemu obujega justice department yaffe yefuga judicial system chief justice era ya complaininga lwaki bo tebekolera mbalirira yaabwe ne betengerera nga bolaba parliament yekolera embalirira yayo nejeyisiza state house wali wajokolera embalirira bebekolera yaabwe bamanyi n'okuyisa sente okukozesa sente ne balira ne bagamwe tie mukwate ebyo mubiyise twazikozesa bo ne bakola bukozi postmortem analysis tizayita tetulina kyazikolera state house kati bwe tuba nga tulina amasiga 3 nga gatekwa kubeera independent ng'erimu teriteekwa kulinyirira linnaalyo bakulituulira kuli suffocating tuyinza tutya okuba nga tulina asi judiciary yes nga tulina judiciary naye nga ate judiciary ekulirwa chief justice nga bo tebasobola kwekolera budget ministry ya justice yegibakolera bo tebasobola kwesabira sente balina zisaba through ministry of justice abalinga abali wansi wa cabinet bali wansi wa cabinet wali wansi wa executive actually chovola banga bagamba judiciary yaffe teri independent singa badde independent twandibadde tulaba actually northerners bandibadde very happy nti balina win dollar nti chief justice ne kati tebalina chief justice mukama we ate ye minister wa justice kituufu okiraba bino byetugamba simanyi chief justice ye namba meka namba 3 namba 3 ye speaker namba 2 ye chief justice nedda vice president ate namba 4
namba nyandowooza Chief Justice eyo protocol togintwalamu naawe okoya bwongo nze nze kimanyi kiri nti independence ya judiciary teriiwo bweba ekulemberwa Owini Dollo baga ndi ate ye ayita through the Minister of Justice nabo baagala mu North babeereko n'essiga lye batwala olesa akantu ako kubanga mu butuufu judiciary yandibadde yeetongodde ne bw'otunulamu ate ng'erina ministry ate egitwala ng'ate parliament terina egitwala yeetongodde executive yeetongodde dinako parliament oli mutuufu beewe emmotoka za bukadde ebi esente ze baasaasanya ku mmotoka zandikoze eki mu malwaliro sente ze baasaasanya ku mmotoka bali abantu si 5 buli omu muwa obuwumbi 2 obukadde 2 tetugenda mu buwumbi bumeka 10 oba zisinga nawo zisingawo akati newesa oba buwumbi 10 obw'emmotoka simanyi buwumbi 10 obw'emmotoka bwe baatwala kuba buli omu bamuwa obuwumbi 2 akawumbi kamu miliyoni 2 akawumbi kamu kawa ababaka tulina ebi kitegeeza bwe buwumbi 10 obwasaasana ku mmotoka ez'abakazi n'abasajja kyova olaba lumu naliko ne director wa Mulago Hospital gwe baasiba I feel pain yaŋŋamba nti ondaba ndi wano nti tufuna ssente ntono ng'abasawo tekompe yange ng'atwala ebyamalwaliro gonna mu Uganda eri obukadde nga 3.5 tekompe omusaala gwafuna buli mwezi nagana obulamu bw'Abannayuganda bwonna nze last person okubulabirira ne ttiimu yange abasawo bange mulimu ab'obukadde 2 mulimu abakamu n'ekitundu n'abuuza ba MP basoma bitabo kife bye tutaasoma n'abuuza ekyokubiri omuntu akolanga director wa Kampala n'afuna obukadde 45 omwezi yaba yasomerawa aina PhD za kikaaki n'abuuza ne driver wa Revenue Authority n'afuna sente ezisinga ez'omusawo n'abuuza yayogera ebintu bingi. There are so many pertinent issues. Abasawo tugenda nitugamba nti bali enguzi nze nakola e Mulago nga nkola community service olw'omusango gw'essaza. Omusango ogwo banvunaana bagamba nti nalebula Kayanja nti ali ebisiyaga naye nga ate ekyamazima abirya nagukusinga mugenda okola community service basaliriza tebampa mukisa kwewozaako ate obujulizi bwaffe kwegamba omulamuzi Borole ne munneweekeza simanyi kyali ku mitwe gyabwe abo bombogerako ne basala Borole n'asala omusango nga tatuwadde na mukisa kwewozaako yaga ndi tuganye okwewozaako nga tete tunagaana tuga fine asale byasala n'asala n'agamba gutusinze ne mugamba your worship nti nina obujulizi bubuno ng'abaana bajja mu kooti bagamba baalimba beetonda n'okwetona nti Pastor Kayanja yabali ebisiyaga beetondera First Lady Janet Museveni beetondera David Bahati. Tuli wamu ne bakadde baffe bamafuta estate managers bakadde baffe abo be bateekamu akasente ne tusobola okubanga otulaba bulungi nnyo bw'otyo. Oyinza okwebuuza bakola ki? Bakadde baffe bano bakutegeeza nti balina emirimu mingi gye bakola. Bagamba nti oyagala ttaka bakadde baffe bano baguza ettaka, oyagala nnyumba bakuguza ennyumba eyawedde dda. Si kyekyo kyokka naye naawe alina ennyumba zo nga mwattu wazizimba naye nga weetaagamu abapangisa, bagamba nti bakuteeramu abapangisa. Si ekyo kyokka wabula bakuyamba n'okusolooza abapangisa. Oyinza okuba wazimba wateekamu abapangisa naye ng'oli Bulaaya oli eyo okola mirimu gyo nga tolina kusololeza kasente ako. Bakadde baffe bano bagamba nti bakikolera ddala bulungi nnyo, ate n'okuddaabiriza ewakaawo bagamba nti tebaleka waka kwonooneka. Banneetondera beetondera Pastor Male Solomon, beetondera Kyaze, beetondera Pastor Sempa n'abalala ne Deborah Anita Kyomuhendo. Tikituufu Pastor Kayanja yabali ebisiyaga. Omulamuzi n'agamba nti
Pastor Mali nkugambye to mitigate koze subula ku mitigate nga bayogera bulimba era osalira ku bulimba nagaba odale mutwale mu kaduku ebantwala mu kaduku yali alina obuyinza okunsiba nansiba yidda kikangana ne banzijayo he wrote the judgment natuwa community service nengena nenkole mulago emulaga abantu bangi balowooza nti obakwa community service ogenda kusaawa ogenda kuoza bioloni. Let me clarify on what community service is. Ate era ng'omukenkufu mumpita omukenkufu ddamu mpita omukenkufu olw'ensonga ebintu mbitegeera abaleeta enkola ya community service mu bwongo bwabwe mwalimu kino tuyina ne tukwata omusajja akoze akasanga katono oluusi ne byebamuvanana temuliimu waliwo enguzi naki naye ne bamusindika eruzira oba kumeera n'abeera eyo ng'alina brains alina energy asobola okubeera useful nedda abantu bano kye tuba tukola omulamuzi bw'oba toli very sure ng'ofeeses such a situation muwe community service kati bwemuwa community service muwe akole kyabadde akola ng'ali ebweru bw'oba tewasoma ng'opakasa ku kyalo tebajja kukutwala kukola mu ofiisi bajja kukutwala olime obosaawe naye bw'obanga olina obukugu katugambe gwe oli munnamawulire tebajja kukutwala ku saawa obeera wasted basobola okukutwala ne bagamba kati ojja kubeera mwogezi waffe bakutwala mu communication department okoleyo naye nga tosasulwa oba ne bakutwala mu hospitality oyaniriza abantu kosobola okukikola okiraba eddwaliro liiryo genda okoleyo kino kati nze olw'okuba nina obukugu mu counseling bwe bantwala naso nayingirayo nga nina lubyamira nensooka ku bagita information center nga nina okutegeera mulago bwafaanana nsobole okulagirira abantu era ng'oli ajja n'aŋŋamba kino ayagala wano nti okay ayagala wheelchair yiyo gitwale ebyo bye nakolanga first week first bazaalinga kuba twakola 100 hours first week nakola zali hours 8 hours 4 then second week nengenda mu mwana mujimu mulaga alina mwana mujimu sente eyo nakolayo nendaba challenge gyetulekedde ng'eggwanga ate kati egenda kweyongera nti abaana bangi bali malnutrition balya bubi kubanga bakadde baabwe tebeesobola ate nenkizuula nga ndi eyo kuba nina ne report nagikola abasinze okukozesa abakazi ne babazaalamu abaana ne babadampinga mulimu abazimbi anti bwajja mu kitundu afuna omuliri gwateeka mu nsimbi mu nsawo obuwala obwetooloddewo avaawo nga amaze obuwakankula bw'amala okukola omulimu gwe ng'agenda ennyumba sayiti yawedde alekawo embuto baana banatadda tebaddayo namuwuliza agenze kuzika koboko agenze kuzimba koboko agenze kuzimba kiboga agenze kuzimba wa bavaayo nga balina embuto baleseeyo abaana tebaddayo kulabirira kati maama asigala n'omwana abalala abavuzi ba boda boda abavuzi ba boda boda kizibu obutakwana bakazi anti amutuulako n'omukono n'ayisa kakati omukono bw'ayisa nga naawe bwewandibadde kuba nabo bantu feeling agenda okutuuka wamutuuza ndi mama ndi tosasula ku kime ate kati onookiba mbadde nsaba ompa omukisa nkukime nti kale onoonkima ng'amukima bagenda okumaliriza kitande ekivaamu lubuto kasamala omukola olubuto taddayo ati ekisooka edduuka lye yaliyingiramu dda amanyi ebirimu amanyi switi alimu amanyi bitirutu alimu amanyi cukamba alimu amanyi n'obutula bukakayiro obulimu amanyi muno mulimu byangwe amanyi mulimu ttaka batundamu nfuufu akati kasamala okulivumbula buli kimu naga ndiyo siddayo ngadduka mulimu abasiizi b'enjala bacutex ana kati bwasiiga bwaweweeta kati bwatuuka okusiiga n'akola neeno n'asiigayo abakyala bamanyi okweteekawo empale obamanyi bamama engeri gye bambalamu ennaku zino omusajja asitamye wansi mbigire wano kamera zimukuba
buli kiseera eyo kamera ekyo ekifaananyi eti nekino nekikuba nekino bwagira n'akyusa nekikuba beekuba n'obuwoowo akubayoza kati owa Cutex lwaki taaweeweete era agenda okumaliza nga kasita amala okulyako kyalidde nga adduka ng'ekyo ekifo akifiisa so ebyo kati ne tubeera n'abaana bangi nnyo abawala so abaana bano abali mu bifo n'abavuzi ba takisi anti kati omukazi atuula wano mu maaso ne bweba kirungi akutuusa mu matofaayo tosasula ate lwe luguudo lwetumu tebalina gwe basuuza tebali responsible at all bakola embuto ne basuula kati ekyo nakizuula emulago naye ate nina kyenazuula so bwana obusinga obuli mu mwana mugimu oba mu bifo ebyo gye balabirira abaana endya mbi kati nengenda nkizuula nti bambi abasawo bano balina omulimu gwe bakola naye mwe gwe mutamanyi ate media gwetetambuza gufaanana gutya omwana bamuleese nyina ali awo taliiko ayamba taliiko ki ne bamudiagnosinga yeetaaga kifaananyi abasawo ne beekolamu omulimu ne basonda ssente ne bamusindika mu x-ray bwe bidda nti yeetaaga treatment eno abasawo ne beekolamu omulimu ne beesondamu ssente basobole okugula eddagala kwa mulago teririna 1 2 ate abasawo baagala omwana awone abasawo abo bemulaba emulago bakola omulimu gwa ttendo naye ensi ebamanyiiko eki nti bali banguzi ebamanyiiko eki nti batulugunya abalwadde nga babaagalamu ssente let government fund the health sector egitekemu ssente zituulemu olaba oba abasawo abo tebakola omulimu netuwaana abazungu netuwaana Germany netutwala Oulanyah America yali yakadda simanyi oba yasookera Bungereza oba wa abagenze Buyindi abagenzewa ne Bobby naye bwalwala wano tajjanjabirwawo agenda eri president yagamba nti abasawo bakuno tabeesiga muwala we yamutwala Germany ennyonyi neegenda kati ojja kunjogeza ebintu pastor gye twavudde yonna gye walandidde otuuke ku nsonga eyo twabadde ku nsonga ya lwaki abantu baffe batandise okwegwanyiza nti bwabanga wabaddewo mukyoli waddewo mukyoli bwabanga wabaddewo muganda waddewo muganda nti eyo yenkola gye tugendamu anti regional balance kati kankubuze oli muganda oli musoga kyabazinga tolaba nabo balina bwe barotatinga bwekiri lwaki ekyo kye tekibeera biri byansikira nno kati byabuwangwa wane waffe Buganda Katikkiro mu Katuliki walabye nga Kabaka appointinga Katikkiro atali mu Katuliki ankubuuziza bwemba mbetegereza baba bakatuliki Joash Mayanja sinamanya lwaki ndoze ye Katikkiro omukristaayo yasembayo naye teyalondebwa yesimbawo bwesi yaliwo ku Bwakabaka ku Ssekabaka Edward Muteesa era ye yasooka ku mulembe gwa Kabaka Mutebi okuba Katikkiro kwa ye yamukwasa Damula naye akati okuva olwo Kabaka Mutebi bakatuliki be bakatikkiro si bwe kiri sipiika obwa sipiika bulabika businze kutwalibwa basiraamu simanyi kati aliko oba yaani obwa sipiika ki Emengo aliko yaani siriawe anyway yo tontwalayo nayo bayinza okugamba siri muganda bwe mbasitegera byabwe nti omwana ono ate nga nze kabaka wange mwagala nange mpulira mannya naye sigendayo era ndi subject we mulimu issues ezimu zesaagala kuyingiramu so ensonga eno njagala ogibulire bana Uganda in general nze gwe balonze oba balonze muki kuba abantu balowooza nti twandironze merit so si kugamba nti gundi yabaddewo gundi yabaddawo kati kankubulire kino if it is to have Anita Among to me talina buzibu bwonna yakayingira mu system let her carry on balonde deputy we kubanga ate bino abo opposition nabo bananga acholi sokoli neko abo opposition obana bo balwadde mitwe eki oba beetaga kebera butabika constitution is very clear speaker analondebwanga parliament naye ekibiina ekisinza abantu nga kirina caucus eyo kyesazeewo nga yekola
abopposition bandibadde tebamalira nabantu biseera gama nabo balangirira okwesimbawo kubanga bakimanyi bulunnya at the back of their minds tebayinza kulondebwa kubanga tebalina majority kutumalira budde bandibadde bafokasinga ku kintu kimu Anita Amongo ne banna abalala aba movement kuba movement erina majority focus kyegenda okusalawo kyekijja okukola and that is the history never mwaba opposition mulekerawo okusiriwaza bannayuganda you make us fools mumuloza tetulina magezi so bano babasaalirwa basemujju nganda mugenda kujjawo obululu ng'ate mulondera mu bibiina kubanga politics waffe ne bwe tuba tukuba akalulu mu parliament tetukuba kubanga tukuba meritorious ne tukuba kubanga ekibiina kyasazeewo kati okutiba nti ekibiina kyasazeewo it is obvious alina okuddako nga speaker ate kuba wa movement nolwekyo movement yo erina tulondera speaker bano bandibadde basirika busirisi era balonze Danita Seeke yalonze ati kokasi egenda mutunulamu kakati bandibadde tebatumalira na budde nsimanyi basimbyewo Semujju nganda kwagamba omanyi waliwo embeera gyendaba sometimes abantu baba tebalina byakwogera boogera ne baba tebalina byamagezi bagenda kwogera bavaayo just for a show naye nga bakimanya the back of their mind tebalina material tebalina sense gye bagenda kuteekawo kakati siri munnabyabufuzi nkitegeera era saagala ontwaleyo naye nze bano abatumalire obudde ng'ate ekituufu bakimanyi okiraba balowooza nti bannayuganda basiru naye bannayuganda si bajega okay baba balowooza nti bajega male si mujega male ategeera temumalira budde